tuyingidde mpati yaffe wesinga okwagala ennyo because mbeera ndebula bantu. Awo n'okugulu osimba. Era mba nsimbamuko ne nkwatako ne mu nsawo n'olukono ne nkola ki ne nsimba. Omwana wadde aŋŋamba olina engeri gy'okuttemu microphone enyuma. Munanga producer ndi bulala naye munenge microphone yo gikutte kikwasenga genda okudduka mwana kingo gikutte n'agamba naye omwana roda akwata microphone munange manchi manyinji kwatanga emos jukira nani kuba omuzedalo gw'ekinyama mboine engalo zino weda bozikola mboti ng'okukutta omuzindaalo na tezinza utatuya nange okutta omuzindaalo so waliwo omuvubuka ali awo mbo ayimba hip hop nayo nako bairo bagenza okukya nga gakaba gako mbuki mbo ayimba hip hop byambu mbu era ba hip hop abane bavane bagamba mbuye aye katayimba ki hip hop ayimba mbo ayimba kidandali ne gwaita ki hip hop era ne bagamba muno obutamanya bwe kintu kyokola tebukujisako musango muki mukoti so Gravity omutujju one of the best nzekabe manyi the best hip hop as tulina mu ggwanga lya Uganda abakuba rap music akuba ekidandali anti chegenze achasinzo kuba ekidandali achasingo kuba hip hop mu Uganda yagenze nadda mu luyimba lw'omusajja lw'omukulu nga era luno luyimba yatumye eddoboozi ly'omutuuze eddoboozi ly'omutuuze eno yakutta akayimba ka kiwaani ngabwe kalwayi ngabwe katandika beat kyeyakoze taddeko bigambo biki birala ng'akola oluyimba luno munnange nga lukwata nga luteeka ku platform manyiddwa nga YouTube yemu ku platform zemmanyi eziri serious ennyo ku copyright infringement okitegedde nnyo nti bw'oteekayo naye kaba ka sound nga eddoboozi lyange olidde naliteekayo dda n'oteeka mu ddoboozi lyange basobola okukola ki okugjayo waakawo because of copyright so nga ateekayo bugenza okukya olunaku olwaleero ze byataddeeyo nga banotifyinga Bobi Wine eggulo over the weekend one either Saturday or Sunday kwaziradde busy so lwagenza okukeera olunaku olwaleero nga banotifyinze Bobi Wine waliwo ataddeyo music wo nga Bobi Wine agamba wagwa ka tiimu ya Bobi Wine ekola ku social media Bobi Wine ali mu America ina wadzi agenda okola kyo okwateninga tiimu ya Bobi Wine ekola ku social media ze ne ku music we all over nge striking ani Gravity musaba je oluki oluyimba ngewaaba kati we yawaabye YouTube kye yakoze because emanyi original owner of the music ngekwata oluyimba lwa Gravity ngekola ki ngerujjayo Gravity olunaku olwaira akedde ku kitimba ng'agamba kina yatwagaza mwayimba katengo naye ng'ate akatengo mulaze kaki kanene nnyo ali mu kubagambira mu bintu byabwe lwaki teyayiyizaayo olulwe n'agamba abantu bannyo bayimbye mu nnyimba za Bobi Wine ne bazzemu ennyimba z'abantu balala bannyo bonga tabakola kubanga basaba olukusa kyogayita yasaba lukusa nga bwe yalusaba ddi n'agamba muno olw'okuba muno bali bayimba nonsense ye yayimba sense kyensonga lwaki bano Bobi Wine ne ttiimu ye baatidde ne bakola ki naye abantu bagambye nti no Gravity alina kugamba nanyini mailo because mailo yajisizayo oluyimba olusi ya Bobi Wine ya mukyala wani wa Bobi Wine omanyi nti most of the times people push you okitegera bakola obubi ne bakupushinga to the limit and when you react they call it arrogance mpisa mbi bichi butagaliza omukulu sebe yawandiise patwa mu post ye them think that denying the public the mirror to the sea bokogera kaddala now see the person who wants change because my song talks about greedy people and thieves you have decided to pull it down eddoboozi lyomutuuze mukulu omu alirwanyisiza Bobi Wine one fee move me Mitan refugee in my own country but how long time me live here so can't go nowhere them really take poor people fool them really take and play us like demagogue thinking that we don't understand their games them think that denying the public the mirror to see the real colors will save them. Now imagine a presidential hopefully doing this for me, the junior turned star. I need junior turned star. Imagine if you guys had power and authority. For how long have we done? People say, "Ooh, oliwa mutima mubi." Ngawe bagamba. Awena community. Ay. Like no wade mtu fogama nti Gravity ayimba kidandali. Kubanga omuntu wa hip hop otegera oti afugonde patwa. So ngaye omuntu akwa hip hop ngayimba patwa. Obadde ki? Bibaya mutolo lu Jamaica. Ne mu Jamaica mulimu patwa. Manya nga mu Jamaica mulimu hip hop. One fee. Anti nga mu Jamaica mulimu hip hop. Buza sakalaman.
twetaaga tukyaze ku Sankara Monday mu Jamaica atubulire. Anyways, nga twagala okusibula mwana muwala Spice Line ayingizaawo Range Rover Kapiata modo 223 latest 224 okuba ntoli butu ne yeggula era bwe nga yeggula enzijukiza Rolls Royce ya Diamond Platinums mbuna ate ogamba bugambi Spice neetaka juice n'ogamba Diana neetekako wifi n'ogamba noga namukwaya omanyi kyekola bw'ogamba namukwaya omanyi kyekola nga ye opening a roof naye gwe omwana she's a true definition of a star girl. Nchegede she's living a dream. Ekirungi kye kimuwagalako kimuyamba nnyo zivuga naye bali ba Nick ne Kadi. Nick amanyi ovuga Kadi tamanyi. Nick yamala n'ayiga. Kadi tamanyi tasuubira. Muno yazeebuuzaako bifaananyi. So manager wrote Elijah upon yourself nekimukola that is how a star is supposed to live. Omwana alina ssente. Tetwagala sukawo tukwatagana olundi ate nga ngupike ennaku z'omwezi 23 tugenda kubeeraawo ku Sheraton Hotel era wembadde batansedde okubanga baleeta ebyuma so Melodies of Love egenda kuba ekwajjanga ennaku z'omwezi 23 mwana mulenzi Sendi yakikola ki yakirimu manager Kayemba akirimu awo ne dokitaali naye akikola ki naye mwakiri era y'omu ku bavujjirizi ba ssente bwe tunaavaawo tugende ew'omukyala eka gwe mmanyi mu industry atagwangako mu kizigo Jasmine chocolate Cavacious beautiful true definition lindako toletanga ate binye tulanga twogera ku nyama true definition of an African queen black melanin very sweet wasmilinga enjalerekera okuluma omukyala gwenjagako ennyama ye Kampala ekikokokoko gwe bayita Lydia Jasmine ennaku z'omwezi lumu first born wa Uganda ni music ontegedde bunnyo ojobesa era ayimba tamanyi nnyonza